Kazanyirizi wa Morola family amanyidwa Kapera agobye mukazi we Lilian Muhira gwamaze naye emyaka 2 nga mulankulya Nnyomere. Muhira tumusanze okulya na polisi ya Clock Tower nga akaba ekiwaliriza atwala polisi ya Clock Tower Mireka Basambo okugenda okulaba ogubadde n'asanga Muhira akutte ensawo adde ewa muganda we okufunayo ku ssente adde waabwe Jinja Kapere gye yamujja. Muhira ategeezezza nti Kapere yamugobye essaawa 7 ogw'ekiro nga yakadda n'amusuulira ebintu byonna abweru era ng'asiiba muvuma nga bwamuwa ssente 30 ez'okugula emmere ate olumaliriza asaba ne balansi. Muliire emmere ku 10 agambye nti wanobedde ewa Kapere nga yakamusamba n'avaamu olubuto lwa myezi 2. Kyankuba bubi nnyo olubuto ne luvamu n'angamba muno nziyanye ebitagala olubuto ne luvaamu. Omudwaliro okuntwala mutwale si yantwala ne mutwale. Oluvannyuma y'edde kiryoka kigenda ekigamba nze ssente sizirina kyokka ssente akola mayinja. Muhira agamba nti bba musajja mujozi ng'akubira ne kitaawe essimu n'amuvumavuma kyokka nga talina kyamuwa. Tatange n'anyiiga era waba yeekubye mu mutima akwate kuba ajje ewaffe yeetonde naye kyonna kyakola egamba nti tebabeera nabo muno basereevu wali okutulugunya baana ba bannaabwe. Muhira akkiriza okutwala poliisi n'omusasi waffe ku madirisa e Makindye Kapere gy'apangisa ng'eno tumusanze yeebase. Kimutwalidde akabanga okugulawo okwogera naffe kyokka oluvannyuma afulumye nga tali mu ssaati n'annyonnyola ekyamugobeza mukazi we. Oteekeddwa okunsiba n'omwamba Kapere sente zino zigule muntu takula so omulimu gwange okumanyi gugwawo ku Saturday Monday week tutamukolaki bwe tubagenda ku polisi tugende bansibe naye sina kigenda saagala abere wange wabula bw'akitegedde nti kamera zaffe zimukwata agaddewo oluggi lw'omulyango n'asigala okwogera mu ddirisa nti omukazi yamukooye. Uli musajja olina omukazi walibadde omubuuza ensonga namukubye taliko damage lwaki olimbega nanti tomumanyi jangu tuteesemu. Wabula ekyo tekimubalidde n'aggalawo ennyumba ye n'atambula n'agenda ng'agamba nti agenze kugula musango ku mukazi ono. Muhira ayagala Kapere amusasule ebbanga ly'amazze naye nti yamusanga mu kivulo e Jinja ng'agenze okuzannya katemba nga gye yamujja okumuleeta mu kibuga. Musanga yebaka wansi okiwulira nze amuzinga naye nze sinadde kiwulira kibatte n'ekyo naye kyembadde nsaba ku bintu byange binateekako ssente abimpe anti yaŋŋambye ajja kukulagira ki aze wafule n'omukazi omu twawukane atandike fyuca ye nange atandike fyuca ye. Muhira akutte ebintu bye bibadde bisigalidde ng'agamba nti yazzeeyo ewaabwe nga tayinza kukkiriza kutugunyizibwa. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.